Ukasha Matovu muzannyi wa bikonde era nga y'omu ku bazannyi abaakikirira eggwanga mu mpaka z'ebikonde bya Africa.Mu August w'omwaka guno e Cameroon. Ono yawangula omudaali gw'ekikomo ogwagirako obukadde 18 obw'ensimbi za Uganda. Wabula mu mpaka zino yavaayo n'obuvune obwamulemesa okukiika mu mpaka z'okusunsulamu abaneetaba mu Olympics ezabadde Senegal omwezi oguwedde. Mu kiseera kino Ukasha agamba nti obuvune bwawonye era y'omu ku bagenda okukiikirira eggwanga mu mpaka za Mandela Cup eziggyibwako akawuwo ku lw'okubiri lwa sabiiti ejja ku Durban Convention Center e South Africa. Nina injury gye nafuna nesitasobola agenda kubanga nzanya Olympic qualifier nenga kati injury eri fit era abali maaso gange temuloza nti kalina kye kasobola okunkola kano ka injury bwali busongasonga. Ono agamba nti esunga okuwangula ekirabo ekya $1.5 ezinaweebwa abawanguzi b'omudaali gwa zaabu mu mpaka zino. Natuleeta bronze medal eriko $50 eza dola ng'ate kuno njagala gold, njagala $1.5. Atubulidde kye kitegeeza okuzannya ebikonde ng'olina essuubi lya ssente. Genda ozannya ng'okimanyi nti gw'okuba yava ku ssente zo, akuyimiridde maaso omukuba ava buvi mu ssente zo oba olina teekamu buteesi maanyi. Ukasha agamba nti alina bingi bye yeeyongeddeko ng'omuzannyi okuva lwe yeetaba mu mpaka za Africa. Fitness, techniques, bingi n'obwongo bwennyini nyongedde obushapeninga okusingako mu tournament y'e Cameroon. Mu ngeri emu alina ekirooto eky'okwetaba mu Olympics era empaka zino za kumuyamba okwetegekera ez'okusunsulamu abaneetaba mu Olympics omwaka ogujja singa anaaba aweereddwa omukisa. Zinyambako okuba nga neetegeka okuba nga nindira Olympic qualifier kuba omulwanyi yenna always bw'obeerawo nga otudde biba tebitambula bunyine buli obeerawo ng'obeera mu field buli ssaawa n'obwongo buba bweyongera okweshapeninga. Regina Nalujja, NTV, Akawungeezi.